Oluvannyuma we maze okubeera nga nkola research kizuuse mbu ekyo ekifaananyi nnyini waakyo bambi kisi kya wano mu ggwanga erya Uganda. Ekisooka ekyo ekifaananyi kya mu ggwanga lya Nigeria gye kyavudde. Neera nga story eri mu kubeera ng'etambulira ku kino ekifaananyi bambi yennyamiza mu mitima olw'abo abantu be tuyita mikwano gyaffe. Y'ensonga lwaki bannanga ati leesiko nno owooluganda akutta tomanya awo oyinza ofuna ekyokwekwasa naye ate mukwano gwo omuntu gw'olabye obukulu okumwesiga okutuuka ku ekyo okubeera ng'akutta. Naye nga n'ensonga eyamusizza ono omukyala ali mu kifaananyi neera bya nnaku nze n'ebigambo oluusi binzigwako. Story eri nti baneeno ono omukyala abadde alina kampani gy'ali mu kubeera ng'akolera. Mu kubeera ng'akola ne kampani tosobola gikolamu muntu omu wabula okola n'emikwano gy'omubeeramu abantu abalala bamaneja. Ate neera mu kampani mwenna temusobola beera ba managing director, temusobola beera ba supervisor, mwenna temusobola beera ba human resource mwenna. That's why bateekawo category oba classification of jobs. N'osobola okugamba ono ku guno omulimu ajja kola nga HR, ono ajja kola nga ono boss waffe, ono ajja kola nga supervisor, ono ajja kola nino nga secretary. Kwegambeeramu ne classes then n'abakozi. Bambi mwana muwala oyo we bamukuzizza okusinziira ku mikwano gy'abadde alina oba gy'abadde akola nagyo mu kampani, we bamukuzizza ne bamuwa position esingako ku eyo gye yabaddeko. That means ogenda kuvaamu kampani esinga zirina workplaces oba sectors, kanziyite sectors nti aba department eno wembeeramu aba social media mukwasaganya department eno baba wa room emukolera abakwasaganya oba economy sagala kwogera bintu byestategeera nenga mbeeramu kale departments ezenjawulo nti banene bakwasaganya kino oba banene bakiliaringa bintu banene bakola ku reception oba bano kati department ezenjawulo luusi zibeera ku levels ezenjawulo. Oyinza okusanga nga gwe bukyanga okola mu company tosukkangako ku level eno gy'oliko genda mu room eri olw'ensonga gwe toli qualified kubeera mu eyo room. Luusi ne keycards ezenjawulo zibeerako ne limit oba wawe zeggula. Kati bambi mwana muwala ono bamulinnyisiza eddala naye mikwano gye gy'abadde ng'akwasaganya nabo ng'agenda balekawo gye bakwasaganya gy'atandika okubeera ng'akwasaganyiza mu sekta endala. Bw'atyo we baagize okubeera nga bagenda okubeera nga baselebratingamu nga omanyi essanyu ng'omuntu bakuwadde omulimu ate ng'omulimu ogwagala ati nga bakuzizza ku mulimu. Omu ku mikwano gye gwe bali mu kubeera nga basuspectinga specifically n'akwata obutwa bw'atyo n'abumutera mu byokunywa. Mwana muwala n'anywa ebyokunywa ebyo n'afa. Olw'ensonga ki? Olw'ensonga ya bujja. Olw'ensonga ki? Olw'ensonga lw'ekintu ky'otagenda kubeera nga naawe nga gwamusse ofuna. Kye kisinga okubeera nga kyennyamiza oba okunnyikiza emitima gy'abantu abamu. Yes, wadde onoomusse position ye oyinza n'okuva mu kampani eyo nga togitutte oba kyabadde akola togenda kusigala ng'okikola. Kinganga omuntu anaakera ku makyo banaawa SMX obutwa nsaba Mukama Katonda akisazeemu. Naye nze newompa obutwa mbu SMX oba blogger mulungi nyinza okubeera nga siri mulungi SMX kale obanga nina feba nina ba subscribers abasukkulumye ku ggwe boolina n'ogamba SMX ono kamukolera olukwe nsobola okubeera nga mutta. G'amazima gasigala nti nera nze newoononzita ne muntwala ne munziika mu lusuku yonna gye munaaba munziise. Togenda beera SMX. Waliwo ba subscribers abanjagala nze SMX olw'okubanga nze ng'oli sirina kye namuwa simulabangako ntakomentingangako naye nga obukyayawulira story yange esooka ya subscribinga bukyanga subscribinga buli lunaku ajja n'awakinga video zange n'oluusi nga takomentinga na kukomentinga. Okitegeera naye oli nga awulira olunaku terusobola kuziba nga tawulidde ku ddoboozi lya SMX oba nga tazeewanyo kulaba stories za SMX media. Okitegeera kati nze newoononzita oyo subscribe obeera togenda mufuna newoononzita tekitegeeza mbu abasigadde bagenda kujja gy'oli. Oba okitegeera bulungi nnyo tekirina njawulo yonna. Waliwo ne story gye nali nkolako waleereyo Omulangira Ssuuna we yagambira aba followers be bagende ba unsubscribing abantu abo ba presenters abavuma abantu. Naye mu story mwennyini nagikola nga nteekayo view yange nti Omulangira Ssuuna step gye wakola ey'okutwala abali eri mu kkomera ye yali entuufu oba mu kooti batawuluze eyo issue obeera ogiandolinze nga ggwe n'aba abantu specifically. Naye ate ogamba ba subscribers bo oba bafaani bo bagende ba unsubscribing bali eri ng'amazima ga Katonda ne bana unsubscribing bonna ba followers ba following Omulangira Ssuuna ne bagenda ne ba unsubscribing aba abantu abavuma abantu. Siwagira muntu yenna avuma muntu nedde ekyo siwagirako mazima ddala
nene we banagenda ne ba unfollowing aba abantu gamazima tebagenda kuddayo ku zero mbogenda okukibira ku page zaabwe nga tekuliko n'omu aba following amazima ga Katonda tekigenda kubeerawo ngawe kinakera ku mache kale tugeze nsaba Mukama Katonda kisazeemu nti oba kale n'enkola ensobi oba abantu ne bakera ku mache ne bankyawa bonna mbuna ne bagamba bannange omanye katu unsubscribing ku SMX Media YouTube channel gamazima teluli kya lunaku lulamba oba lunaku lwonna ne lucha nga SMX Media YouTube channel erina 0 subscribers okujja nga network efunyemu obuzine gundi kubanga nzeke nyinyi jasigala ninako nange subscription yange kati gwe n'oli yagala olabe 0 subscribers ku SMX Media waliwo oli omuntu nga ayagala yo oli omuntu ate nga mwagala for that reason kati gwe n'owonookera ku macha notta munno olw'okuba yaguza akamotoka notta munno olw'okuba yaguza ettaka ebyo ebintu tebigenda fuuka bibyo newonoba obitutte si bibyo togenda beera ng'oyo omuntu success y'omulala lekereme kubeera ng'ekuluma tulina celebrating a success tulina kubeera nga celebratingirako bannaffe waliwo yanjigiriza mu Richard Uganda eya Amfrey ng'akozesa nnyo ngombe egamba always appreciate, spread more love than hate. Ochitegera, always appreciate. Oba kirungi kitya bannange appreciate. Wona appreciating. Naye bajja ku appreciating oba sekyo naawe ojjafuna ekirungi ng'ekyo. Waliwo abasoma eddiini y'Obuyisiraamu bagamba olaba omuntu munno ng'afunye ekirungi mwebalizeeko. Wona omwebalizaako banomusanyukirako naawe ojjafuna ekyo ekirungi. Ate bannange mulekerawo osaba ekirungi ekiringa ekyoli. Ekyo ekintu kibi n'ogamba olaba nze njagala mbeere ne YouTube channel ng'eringa eya SMX Media. Eya SMX Media gireke tomanyi bizibu bye njifuniddeko tomanyi bizibu bye mpitamu. So gwe saba kirako ne ku ya SMX Media kubanga nzo sabange yange ate kumbe nze njagala 1 million onofune ne ya 100k subscribers atoro ya 1 million werituuka ng'osabange yange emmotoka tosabange eyo njagala nfune eyo yennyini nyini nedda saba Mukama Katonda nzo kuwa esingako ne kweyo gwe wegomba so bannange kibi nnyo kibiddayo ekyatuuse mu Nigeria okulaba nga omuntu atuuka okutta muntu munne olw'ensonga entono ennyo ey'obujja olw'okuba oli bamwaddeka promotion gwe noganga kojjawo obulamu bwe ate nga ne position tebagenda beera nga bagikuwa kubanga nawe wabaddewo nga bamuwa position eri kati n'omugjawo neya position bayinza obutagikuwa so efutwa ettima n'obutaagaliza bannange tubyejjemu amanya eddoboozi nsigadde nze SMX representing straight out SMX Media I sign out.